Goberezi mulungi webala okubanga okyatambudde ne muzzukulu wa Kasujja Kalule. Mu kiseera kino njatumala okubanga tuwetamu koona katono nnyo tugendeko mu kkomera Luzira newankubadde nga amawulire tubadde tugakuwa wano nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Honorable President kibiina kya National Unity Platform yabukeereza na Wankya n'agamba kagenda atuukeyo alabe ku munywanyi we ekimutwala eno nga amawulire agabadde gava mu kkomera Luzira nga tegawoomesa Nakabululu anti nga ge mawulire agatulaga nga kawungeeza ak'olunaku olwajjo Mwami Besigye we yatuuse okubanga atabuka yatabuse mu bulamu bwe era ne balyoka bamuddusa mu kalwaliro wabweru w'ekkomera babeere nga bamukakanika mpola mpola bwe bamukanisekaniseemu ne balaba nga Besigye bw'atya azza engulu ne bagamba katumuzzeeyo mu Luzira mu kkomera Kiwulire. Gavumenti yakona babiri batugamba embeera ya Besigye terina kweraliikiriza bannayuganda nti ku muntu yenna atalya osobola okugonda era n'obugonvu buno bwe butumulabamu si lwakuba nti ali bubi naye Besigye obutalya ekyo kye yeeteekamu nti nno yeegugunze tagenda kulya kye kimugonzezza n'olwekyo bassebo ne bannyabo muleke kitwalanga nsonga nkulu. Kati Mwami Kyagulanyi ekimumazeeko ebyewungulu olwaleero bw'atuuse okusalawo n'agamba katugende tulabe ku munywanyi ebintu bino leka tugende tulabe ku Besigye bamukubye akaama tekamulese kyekimu kaama kikoobadde tonnamanya mu kutuuka Luzira ekituufu kiri nti tebalabye Mwami Besigye oba oli obandibadde bamulaba naye Besigye ng'embeera gy'alimu okuva ku kiri ekyabaddewo mu kiro ekyakeesezza leero ne bamukakanika n'addako mu mbeera naye era teyasigadde kyekimu ng'obulamu bwe ekyamazima obwa Besigye nga si bulungi. Kale nno munnange bw'atyo Bobi Wine oluvannyuma ng'alemeseddwa okuba ng'amulaba agenze ku kibanja kye kya Facebook n'atuwandiikira by'alabye n'agamba tuyiseeko mu ddwaliro Luzira mu Upper Prison okulambula ku munywanyi Dr. Kizza Besigye nakati abadde amanyiddwa ng'akyali mu kwerumya enjala ng'agezaako okuwakanya ekyokumuggalira mu ngeri emenya amateeka. Tetusobodde kubanga tusinkana Mwami Besigye olw'ensonga abadde bubi ate era nga munafu nnyo era mesagi gy'ayagadde tufune agiyisizza mu Hajji Obedi Lutaye Kamulegeya yazze n'atulaba n'alyoka atuliramu awo katonotono ku ki Besigye kyayitamu naye nga kyeraliikiriza nnyo. Mwami Kamulegeya ategeezezza nti ng'ovudde ku eri embeera eyabawaliriza ab'ekkomera okubanga batwala Besigye wabweru w'ekkomera okufuna obujjanjabi ne bamuzza naye ate ku makya ga leero Besigye akola pusinze n'agwa ng'ekyamazima si lwakuba nti nno waliwo akatebe akamuteze teribadde kijjinja nedda wabula ng'omusajja abadde yeekembakemba ku makya g'olunaku olwaleero kanneekembekembe mala ogenda okuba nga neetaasa ng'omusajja Besigye ng'agenda atambulira ku bisenge takyeyinza bulungi mu kutambulira ku bisenge n'ekisenge kituuse ekiseera nga tekikyasobola kuwanirira Besigye eŋŋumbagumba ne zituuka okuba nga bwese omukwano gwange zikubagana omubiri nga tegukyagattaganya bulungi n'agwa wansi. Kino nno kitukubye wala nnyo bw'otegedde nga Besigye omusajja gwe tumanyi ow'amaanyi atuuse mu mbeera efaananako bw'etyo y'ensonga lwaki tuddimandinga eddembe lyaddemu okuba nga lyefunira era n'okwongera okukikkaatiriza nti embeera efaananako bw'etyo bw'ebanga ddala yeeriwo nga ono baamukwata mu ngeri y'amateeka bamutwale mu kkooti ey'abantu ba bulijjo avunaanibwe. Bwe tumaze ebya Mwami Besigye ne tugamba katuyambise omukisa gw'egumu guno ogenda okulaba ku Bobi Young tumulabye kyali waffe talina tabu era balamusizza nnyo. Ekyo bwe kiwedde nga tulina okusinkana bakyali baffe abalala atumale okwongera okuba nga tusinkana okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka nabaki nakubo ki lye tugenda okukwata okubanga tusaba Mwami Besigye ne ba political prisoners abalala bonna bafune eddembe lyabwe. Twagala okubasaba bannayuganda mwenna buli omu akole ekyo kiri mu busobozi bwe okubanga ffenna tusaba ekintu kimu Besigye abeerenga bw'ati ateebwa okuva mu kkomera
ebigambo byonna byowulidde nfukumula si byange wabula bya mwami Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna bigenda okubeerawo ebityo nga mwami Kyagulanyi Ssentamu ali mu kusaba bannayuganda okugatta eddoboozi okulaba nti muddimandinga justice obwenkanya eri abantu nga baddokita Besigye, ng'ate bw'ogenda ku mikutu emikwanira wala abaana ba National Unity Platform nga bye boogera ate birala. Kino nno kisindika message za mirundi ebiri. Bangi kubeeyita abannupu n'okusinga mwami Kyagulanyi mbu bo be bafutusodya era mbu abali mu struggle, mbu abali mu struggle eyaddala n'okusinga mwami Kyagulanyi, bo nga bagamba oyo mwami Besigye tetulina mumalirako biseera bazannya buzannyo bwabwe. Batugamba mwami Besigye bazannya buzannyo bwabwe. Nkiddamu nti bw'osanga abaana ba struggle ku mikutu emikwanira wala eyo message bali mu kubanga batambuza olwaleero, naye nga message eyawukana ne mukama waabwe kyabagamba. Omubede wa Nopu abagamba tusabire Besigye bintu si birungi. Abaana bafuga bo bakugamba nti Besigye ali mu buzannyo. Naye njagala mbategeeze owa Nopu yenna atambuza message nti Besigye ali mu kazannyo, ekyo kyekikolera gavumenti. Era ntera okubanga mbawulira wano nga mbyogera nnyo naddala mu ab'opposition, naddala abaana ba Nopu bebasinga okujja n'enjogera eyo. Okolera ani? Nti pulezidenti wakugambye nti Besigye tumusabire, g'ogamba nti Besigye azannya buzannyo na Museveni, era n'ogamba tetumalirako biseera, bakubuuza okolera ani? Kubanga buli lw'oyisa message eyo eno gavumenti ya mwai Museveni ekuba mbutu n'egamba kyekyo katubatabule, katubatabule, nga bo bennyini abaana aba Nopu abazibu be bakikubagamba nti Besigye ki bali mu buzannyo ne mwami Museveni. Naye kyonna kye kiri, omanyi oteekeddwa okuba ng'omanya mu kazannyo k'ebyobufuzi embeera etuuka ku muno nawe esobola okutuukako. Bwakedde nawankya wano mwami Seegirinya Muhammad ng'ali mu mbeera yabadde nzibu myaka ng'ebiri emabega. Abantu be bamu bagamba nti oyo Seegirinya ali mu buzannyo, yeerwaza, yavudde wano nga yeetambuza, akati bw'atuuse eri n'alaga nti ali bubi nnyo. Seegirinya olwafudde ababadde boogera ebigambo ebyo baalaze nga be basinga okwagala omulambo gwa Seegirinya, era nga bakugamba mpuuga mubi atuwa omulambo gwaffe, ffe tuteekeddwa okuba nga tukola emikolo gya Seegirinya. Naye nga Seegirinya bwe yali yeetaaga obuyambi bwa bagamba Seegirinya yeekuza, ali mu buzannyo, yali sente za Museveni, kati ali mu buzannyo akola accountability. Okufa kwa Seegirinya bakwagadde nnyo okuba nga ate bakukoleramu. Mukama Katonda akikube wala, naye senga bukyo olwayo n'owulira nti mwami Besigye Mukama Katonda asazeewo, ojja kwewuunya abaana Adamu era okkirize nti ak'omuntu tekabanga kanti bizibu. Naye ate nno nze nandibadde ndowooza ebbanga ly'omala ng'olimu na struggle, kubanga naawe ayogera bino eriyo naawe abakwemulugunyaako era ne babuuza oyo akolera ani. Bwe kibanga naawe olina abakwemulugunyaako, omuntu omugezi wano yandibadde ayogera bitono. Ku mwami Besigye nkiddamu nti omuntu omugezi nga ddala oli mu struggle wandibadde oyogera bitono. Kale abamu ku ffe n'ojjukira n'ogamba ku myaka gyange nakiraba kuwana emirundi gyalinga ebiri mwami Besigye ng'akunga bannayuganda, n'olwasembayo yeerayiza, bw'amala okwerayiza n'ajja mu kibuga n'akunga bannayuganda mujje tukikole kiggwe leero. Bannayuganda bakwatanga mu mbinabina, babanga ku zaakeedi waggulu eyo bagamba Besigye tokkiriza, eno poliisi emuzoganya abagamba mujje tweyiwe mu kibuga tukikole. Mmwe mwennyini baagaana. Kati gwavuma Besigye olwaleero n'omukakaatika ku Museveni bakubuuza lwe yabayita mujje tukikole, response yo yali ki? Okuva ku ekyo wali oyagala akole ki? Olyoka otuuka okumuteekako ekigambo be bamu. Kale nno n'olwekyo bw'ojja kukya ku makya eno gavumenti ya Museveni nga teraga indicator n'eddirwa alivaako twabikwasa mungu yasinga okumanya ekituuse ku Besigye bwe kirituuka ku mwami Kyagulanyi muli muyita ki? Ebiseera ebimu abantu nga batuusiddwako okusomozebwa okulinga okwo. Fe abakulidde ennyo mu Buganda tetumanyi oba tuli bagana, naye abakulidde mu Buganda n'empisa za wano
toyagalizanga kibi kugwa wa gundi oba okusanyuka munno ng'ajeera. ne Sseggwanga bw'atu bwe yakola n'agamba kamukirabe. naye abakungubazi we bajja bagamba ani anaamugunya ennuma mu lumbe wano nga Lujumba y'omufuna yeeteredde awo. Lujumba baali boogera ku Sseggwanga. kale ne gavumenti njagala nkutegeeza bagiyita ekiri agenza okutabaala kyekiri anaasigaddeeka akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا